disappointed mu bantu abatandiseewo ekibiina kya PFF. Mbamanyi era mbesiga. Maybe omuntu omaaso bagamba lwaki tebaze ne beegatta ku NUP. Kyekyali sinza obuki obulungi nti Nerias Lukwago, Kizza Besigye, Ssemujjunganda, Salamu Musumba, obamanyi bonna abo, Honorable Mwijukye, bonna abo ekyali badde ekirungi singa bazze ne batwegattako mu NUP. Naye nze ndi w'amazima kyabadde tekisoboka. Era singa basituka mulundi gumu ne bajja mu NUP abo balireeseewo akakukuutano. Omanyi waliwo ennyumba nga bw'ogiyingizaamu ttiimu endala eba tejja na kumala. Because singa abantu abo bonna be bavuddemu FDC bakoze exodus ne bayingira NUP. Walizeeyo imbalance ey'amaanyi. Because boba leaders bobo baze bakulembeze bawutunambalinga abakulembeze ba NUP. NUP erina ba members bangi ne ba leaders batono. Kati singa okola genesis nti Besigye uya asimbyawo layini, Besigye Lukwago bali bempinga 10 asatu Babeto Kyanyi bani ne entire membership ne yingira mu kibiina. Musobola n'ogenda mu meeting y'ekibiina ne mukuba akalulu ne baba wangula. Okitegeera ekyo? Nti abantu abali mu PFF ne bamala bajja mu NUP netuuza general meeting basobola okuba akalulu ne batuwangula. Fo balaba ffe twayingira mu NUP ne twayingira gradual omwomu. Era kyovola babajjanga nga DP block bibalemi. Abajja n'ebibiina. Abajja mu NUP n'ebibiina bibalemi. Nti ffe tuzze nze Bwanika n'ekibiina kyange PDP kyamulemu okujjawo. Yayingira NUP nenga n'ekibiina yeba hypocrisy. Buba buki? Buba bunnanfuusi. Tebubeera bwesimbu. Omulala SDP Mabike naye nayingira ekibiina kye NUP ne SDP n'emulemu okola ki? Okujjawo. Lubega Mukaaku yajja n'ekiwayi kya TJ kyali kisinde kya Erias Lukwago nga yakikulembera. Lubega Mukaaku n'akwatako ye yali vice. N'akwatako ekitundu kya TJ omwali abantu nga bamutema Deriki bakatolu bwama ne yesogawa NUP. Aba DP ne bakola gye bayita DP block naye nga be basiniya partner. Ne bajja nayo bakidandala avudde mu DP nga ye organizing secretary. Bwatuuka mu NUP era yayagala abeere ki? Okumujjako oba organizing secretary akulabanga mu demotinze. Ate ng'enazze mu makamalala. Makamalala. Olidde. Mabika janga president wa SDP. Bwatuuka eno ate nga NUP teyali alliance. It wasn't even a merger. Singa bagamba tukwate bibiina bino tubigatte tukolemu kimu. Oba bannange tuwandiika omukago. It was completely a party. Another party. Another political party. Si mukago. Kakati obeera otya mu bibiina nga mu kibiina nga mulimu ebibiina ebirala. Kati bano bajja n'obukulu bwabwe. So ye contradiction yemu eyo singa bano aba PFF nga bazzenga FDC breakaway group bonna ne bayingira mu ki mu NUP. Kakati bw'oba munnabyabufuzi asse ekitiibwa ne mu balala. Wano bewanduukulule balekerawo okukola ebyobufuzi? Nedda. Tubasse ku kibonerezo batandika okukola omwomu? Nedda. Tulina n'obuyinza ffe nga mu NUP obugaana omuntu omulala yenna okukola ekibiina ky'ebyobufuzi. Bwe tukola bwe tutyo tuba tetuli
tetulinaaki tetussa kitiibwa mu ddembe lyaki lya buntu. Era omuntu agamba bwe muba nga temusobola kukkiriza abantu kola political party nga mukyali mu opposition bwe muliba bwe mulituuka mu buyinza mulikolaki. So mulina okweyigiriza demokrasi. Demokrasi muzibu nnyo nga bamusabye ggwe anyuma nnyo ng'ali ku muliraano. So tulina okweyigiriza enkola yaki ya demokrasi. Nze bano aba PFF mbagamba tubasabira mirembe naye mukimanyi nti tusobola okubeera different command one war. Olutalo lumu ne bakomanda baaki banjawulo. N'olwekyo okuva olubereberye mweteeketeeka okukolagana naffe. So faffe tulina the best presidential candidate teri yasobola kulimba. As of now NUP yerina the best presidential candidate. Thank you very much. I almost sang a very bit Thank you very much, Comrade Senyonyi. Our dear elders in the Lord, ladies and gentlemen, we've been guided not to mention because it's true, to mention is to omit, and to omit is to offend. And I wouldn't want to offend anybody on this beautiful evening. But still my eyes can't help but notice my brother and the Lord Mayor, Elias Rukwago, lighted no mustache. I wish he let the whole beard grow out. My favorite doctor, Dr. Sech Toreko, my deputy president, Mama Lina Zetriga, Waru, my fellow leaders, Honorable Flavia, Honorable Nyanzi, ladies and gentlemen, I greet you this evening. I only meant to come here and present our humble contribution on behalf of the National Unity Platform. But before I give you my money, everything has been said by Honorable Senyonyi. I really wouldn't have so much useful to add. But of course, the health sector, looking at it, you cannot fail to make a comment or two. You all know how our health care system is in Uganda. But like Mama Zedrika likes to say, we've already gone past the book of Lamentations. Now we must proceed to the book of Acts. And so I won't lament, but I'll also mention that it's very, very, very important for us as citizens of this country and for us as potential victims of a sick healthcare system to do something. It is not political, it's only moral, it's only logical. Looking at how much we spend. I mean, I'm a musician and I got so moved when the band, one of my favorite bands, is playing. But much as I'm a musician, I would definitely not spend 30 billion giving to musicians when a CT scan needs only 2 billion shillings. Those are what, 15 CT scans. And definitely, and when the doctor will do an invitation, because honestly, that 2 billion that is spent by State House every day, I mean, I'll just need to sleep the whole day, and that 2 billion buys a CT scan somewhere. But that is wishful thinking. Here we are in reality. We are grappling with the sick healthcare system. We want to do something. While the Senyonyis fight from Parliament, we have to fight to at least implement a little
until we are empowered enough to fix it. So this evening, I'll make 2 pledges. One long term and another short term. So long term will happen when I'm president, and that is very soon. And that I can pledge to increase the healthcare budget and cut all unnecessary spending. Every health center for the love a CT scan and a civic scan. But that is in the future. For tonight, on my behalf and on behalf of the National Unity Platform, our humble contribution will be 10 million shillings. 3